tekuli yadde n'omu ayogedde yadde ekigambo tugenze mirembe nze piseewo mirembe teri era nze bwenkera ne nga nti gundi yannombye oba yankutteko mba nkola ki mba nnimba tewali muntu n'omu ankutteko emmotoka yange eyiseewo bulungi ne tugenda era ne mbeera nakiwa nti baffe tuli okay tuli ku makubo gaffe mulimu gutugenda mu maaso naye abadde tuwulira nti abali emabega baleka balumbiddwa but nze ng'omuntu personally sibirabye kubanga nze mpiseewo kanange mbisanze ku TikTok naye nze nga personally omuntu bumbuuza nti obirabye sibirabye kubanga mbasanze nawo naye mpiseewo bulungi teryankutteko mpulidde bakasusa amayinja bagakuba emmotoka naye sirabye muntu akutte ejjinja kukasuka naye nze mpiseewo nze omu kubasoose so nze mpiseewo peacefully engenda gye mbadde mu maaso naye tugenze okulanga convoy tekyajja gye tubadde nayo era ne tusalawo tuyite side eri tulabe like what's going on kuba tuwulidde abamu batugambe waliwo evako ezibaddewo naye twagala okugamba bonna abalumba abantu Uganda tebagifugisa maanyi si amaanyi amagezi kyovola tulina ne university esinga mu East Africa Makerere University muleke n'abo basoma ebitabo bafuge bayinza okuba bannafu naye nga si byamaanyi n'abato abato nabo ggwanga kati gladiator oyagala okugulako olutalo muyimbi mupya muyimbi yakajja nnaku nyategese concert osegera bamupakusa yayimba ki jangu okirabe oba muwe time okirabe oba mulekera abamunyumirwa bakole ki bamunyumirwe kirungi tekiwumira matama abiri nange ng'omuntu bwombuuza nina besirowooza nti bayimba bulungi oba bayimba nnyo ekiri awo naye bwetuuka mu bawagizi baabwe ababinyumirwa bakulaga ate oyo bw'ayimba so olina okuleka abantu ne baagala gwe baagala so muleke abantu baagale be baagala tewali mateeka gamenyeddwa okuleka ago gensanze katwala omwana gwenda byakubiddwa gwe batutte mu ddwaliro mbeera gyalimu sinnungi ate oyo omwana abadde akuba drives z'abayimbi emyaka gyonna yize skater kati bintu osegera binange bye byanneekyaya naye nga neyono violence anaakoma ddi tuneeyagalira ddi mu ggwanga osegera nga ndaba emirembe gikendera buli lunaku ng'ate abagikendeza ate si be bagirwanirira osegera nga bagikendeza bukendeza buli dakiika so netusalawo nga twekyaye naye kati abantu bajja kwekyawa osegera we have to enjoy our country tulina okuyita mu nguudo ze twagala oyitamu tulina okubeera nga tugenda kasita temulumbi wanammwe tumulumba bannammwe tolumba atakulumba osegera buze ndi muntu akkiriza nti olutalo bwe lujja lumalirize mangu nnyo naye bw'oba osobola odwewala kola ki lwewale so nze neewala nnyo segera naye bwe lujja nga luzze nga terikyakola luba lulina okuggwa mangu nnyo kubanga olutalo buli lwe lulwawo bingi ebigendera mu nsonze siri muntu ayagala ennyo entalo njagala luggwe mangu naye tulumaze tutya ontegeera Uncle nga tuvuddeho katini ku kya gladiator olunaku lwali we lukeeredde ng'omu ku bannaffe oba ku munnamawulire munnaffe oba ku DJ akuba ku musiki wammwe ng'afiiriddwa maama we oyo Suuna Ben wabiwuliddeko gwambikidde kati